Wonku example ya Tanzania bataddewo embeera okulabika nti music yo yatambula okusingako nti abayimbi Kenya tewabaayo bino nga boolaba nti era ali kiryamenvu enkyali kawoko buli ali kiwenjula enkeera agende ebuyoga ebiriyo kalo boka sitakola music ne Spotify ne YouTube sente zesasula na kiziri wagguluko olwenteeseganya ze baakola nti copyright yaabwe ekola nnyo okusinga wano omuyimbi yalekebwa venue ya performance n'abatunda ennyimba ezatundwanga edda abagulanga bakasuuke tibakyali kati omuyimbi n'akuba endongo paka ku myaka 10 akutuka bukutusi ne bagamba oli yafudde agenda ku stage so nga abayimbi abalala namukwano gwange bamuyita Two Face Idibia mukwano gwange namalako naye wiiki nga 2 nga tunyumyamu ku mboozi nangamba muganda wange buli kirungi kyenina luyimba olwayita African Queen luyimba lumu nangamba oluyimba oba oli awo nga bagamba nti balukozesa mu firimu Colombia emitwalo gya 5 gije gya dola oba oli awo nga lukoze bwe ruti luyimba lumu Two Face mugagga bamuyita legend Nigeria takyabonaabona bakuba nti gavumenti yaabwe yateekawo amateeka agatasobola okuyamba abayiiya kati nti olw'okuba nti abavubuka baali bangi ate nga yo industry bagitunuulira nti nga sunalowooza kukola bintu birala tusooke kino kye basobola okumalawo ebbula ly'emirimu ne bakiteekamu amaanyi kati wano nongowulira abagamba abo endongo tebatuyambye abagirimu munnange siffe tusoose copyright iro yajja 26 omugenzi olanyali speaker yagire naye ng'eri ku analogo nga temanyi tujja kubayo ne smart TVs temanyi tujja kubayo ne iTunes temanyi tujja kuba ne internet katulina internet abantu abasinga ko bafunamu ne wane waffe ne muganda wange kyagaba yaleeta etteeka eryo era ne kaakati lyasigala mu ofiisi ya Anthony Jane terivanga kiki ekiganya etteeka eryo okuyita tulowooza nno abayimbi ne bakola federation netusanyuka nnyo naffe tugamba kale kigenda kuyamba ate okujja okulabika nti kyongera mu push etteeka eryo lijje unfortunately pressure gitwali tusuubira abakulu like abayina engeri baagala okikwatamu ate ekyo abayimbi bennyininyini ebakola kundi eyo wacorporate si ya muyimbi yekka yawapowemu ya muntu nga ggwe eddoboozi yo lyokola eryo CBS esobola okulifunamu sente nnyingi naawe n'ogamba nti yiino kuba abali mu radio mangi nga kuba bukozi programu n'agiwaayo n'ezannya nga taliiyo abawandiisi b'ebitabo n'abalala so ne tulowooza nti nabo bagenda tuyambako pressure ekole ki yeeyongere tugirinde situnagiraba naye osanga bagiteekateeka gwe mulondowooza yoza ki ekisibye copyright eno okuyita gavumenti talyagala tebalyagala tunuulira computer misuse Muhammad Nsereko lyatwala bbanga ki mu mwezi nga gumu lyali liisi singa baali balyagala singa teryayita kyovula nga nnumwa nnyo oluusi nga baganda baffe tebakutte ku kinyusi ne badda awantu awala ne banyigaawo ne bava ku kinyusi ekibalumya obwavu oli wajja n'amugamba nja kukozesa olulimi lwa kivubuka oli bw'amwokyayo najja n'amwokyayo gwe nkwekeza emiliyoni 10 ekizibu ky'abanne kyonna n'abala kibadde beetise ne bakiteeka ebbali copyright abantu yegenda okuyamba omuntu negenda okuyamba muzayise bataleme koza amabanja ganzita yegenda okuyamba kazibwe kapo ne Sebadduka mutabani we Fred Seremba yejja okumuyamba ababasudde ennyimba zibalina ezempitirivu ennyo singa abaana abasudde bannagagga beeyagala bweyagazi eri wamala singa abantu bonna bali lero tujja kuza myaka 2 tujjukira singa wamala eti yaweerera baana kuba abaana ba wamala si baavu singa oli bagamba sifunye mu bintu bya taata biki songa ekyo kyandibadde kibakola ki nga boolaba nti oli alina ettaka lye n'oluyimba ttaka eba poloti bw'okola hiiti neggwe lwaki oli wajja ku ttaka lyo n'aliyingiramu bamusiba niyo oli bwakozesa obubi ettaka lye eryekiyiiye ate ye tebamukwatako gavumenti bwerifuna interest mu bino etteeka eryo lijja kuyita terina interest abayimbi bano wali ogeddeko nabo abafunye omukisa okusinkana omukulembeze w'eggwanga kuba bangi bakikoze ne leero waliwo abagenzi muganda wange bava eno nga gye bayina byebyo bwe batuuka eri ne bamaganga abaliwo batono nga bagakati muzeeyi sitebo tukoze tutya embeera tugikoze tutya mbokyookwogera ku kinyusa kigenda okuyamba bonna weekanga buli omu ajjeeyo kike kuba singa tewaaliwo singa baali tebafaayo nti buli tujjeyo ekiyamba bonna singa corporate eyo yayita era balaba akyagala okyoga ennyo nga bamuyita nga mugamba gwe sookoddekaawo nga ddakaawo so oba mwe buzibu mwabavudde mu ndongero ne mugenda mu jojo bya gavumenti mututidde ekintu onalebo ekyo nzikiziganya naawe nti batunuulira nga tebaagala creatingayo bantu balala so kati kye basikolawo kyobulanga
muganda waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yavaayo okwesimba kwa president abantu abadde mu industry n'abagaggawadde tebamanyi bungi bayitirivu bafunye ssente gwe bwetukuwa ssente ojja kumwogerako akakkane bwe tukola bwe tutyo ojja kumulwanyisa bwoti bangi kuba baba promoters baani nze namutegeka nga sikyafuna gwe kwate miliyoni zo 8 gwekola bwoti tulemedde okukwata ku kizibu kati olw'okuba nti baalabanga endongo gye bayitanga ey'abayaayi endongo gye baalabanga ey'abaalemwa era nga bagala oyo mudongo kyo nga kiba kivumu kati ate nga mwe mwavu omuntu eyajja ne yeesimbawo n'akafunanga kayitirivu nnyo n'akawangula n'okukawangula yadde teyalangirirwa bagamba nedda situli beetegefu ate kuliyetingayo omuntu mulala so gavumenti bwiru etteeka lya corporate eryokuyita andi bwerinaayita ojja kulaba bwe linaakolebwa nga bwe lirina okukolebwa ojja kulaba nga ebintu byonna bikyuse nga walewale sendegeya byayi ne gwayimba naye Sharifu Lukenge nga tebeetaaga nga ennyimba okuyimanya singa omanyi byempisa nga byayiseemu totuukiride naawe so si kunyumya bunyumya mbuzi mbu singa omanyi byempisa bamubuuza nekatekuuseewa omulunzi bulize Kayemba Solo twalizawo tutunuulira industry eya music ne bannabitone wetwagende nkuumulamu honorable tetuddayo eyo fufa president simukwano go fufa president Mwai Magogo ekisooka njala nti nakyo nkiteeke mu license yange gye nina ya FIFA si ya fufa fufa teina mukono mu kufuna kwange ko license ya FIFA kati n'abantu baali bagamba omukwano gw'olina naye bwe gwakuweesa license eyo okola ebigezo era actually mu East Africa Uganda fe tusingawo agenti abanyiruza tuli mukaaga muli mukaaga abasinga ebigezo byali mulina okusoma amateeka g'omupiira so njagadde nkiteeke mu position ekirala Mwai Magogo naye ali ku sayidi emu abatunuulira ebintu nga bwe babiraba so okujjako ng'obwongo bwe buzza ebbali n'alaba ebintu nga bwe tubiraba n'agamba abasajja abo nti twongere kino bagiti ebintu bisobola okukyuka naye nga bw'omanyi nti buli muntu aba comfortable mu zooni yawumula so he's comfortable okutwaliza wamu he tries but in a comfortable way. He can't speak like I speak. But are you trying? Is part of it. Are you trying also? 100%. Pushing at Ongobera Bugaberis. Ofuna kwa shadow minister of sport singer oli muzembe. Sebo iluba lutalo, kudiba muntalo. Ebintu twabitegera birimu emikwano. Baka rola abanga tuteekawo embeera olutalo nambolo badde olaba olonga lukamba. Ebijjukire entaleeze ebintu bya National Council of Sports Zone wadde ono ssente ebijjukire bya netibe ebyaki nebyo handolinga nabiri musi naye onalebe lwaki tetubalabanga ate tusinga kole ngenda kuleka ekyokulabirako otunonye onalebe obudde bwantulabidde bamundo nedda ndozoolaba obuzibu bwammwe onalebe olaba ensonga y'ekiteezo enogiraba ebbugumu lye muteekawo ku nsonga ng'ezo ku bintu bino tutaditeekawo ati kubanga totunula teweetegereza naye singa obadde nnyo wa sports nja kukuwe kati buuza ntambi n'abalala aba sports abateeka focus. I'm one of the most active shadow ministers weggwanga lezirina kyobulanga buli kintu ekivaira baga Kayemba lwaki olowooza era erinnya bayita ino kwa bamanyi nti gwe eddoboozi lyaffe era nenditeekayo ebisoboka ne bisoboka ebitasoboka ne bitasoboka kubanga situlina buyinza bakubanga nina obuyinza singa eggwanga lirina mu World Cup. Honorable obuyinza bwetaagisa ki okufuna obuyinza? Obuyinza twetaagisa kutwala ntebe eyo nene nze ndi shadow minister ndi minister of opposition kati nsalawo ki era kyenkola omulimu gwa kucheckinga government kino mukikoze muti kino mukikoze muti kino mukikoze bwe muti bwe kibapiikinze mu bakipiikingamu kibatapiikinze mu batakipiikingamu naye ffe tulina okusigala nga tupushinga singa tubeera mu government nga ffe tukulembera nga byetukola tubimanyi so singa tugudde mu bigwe ng'abalala bakola. Okay. Kale uli ku Maruzi 89.2 program Evini Cruise diwa ne Honorable Kayemba Solo atukole mu bweti katono nnyo tukoma otuva ku Maruzi. Kenzo kumufula presidential advisor Kigata Kundobo. Anjagalambe Street. Kenzo Munamasaka we waffe tusamba ffe n'omupiira ne kati ngenda kwogera ku lw'eggwanga. Okay. I think no. Why? Kubanga kiki abasajja bangi ba Senkubuge ba Alex Mukulu bani bangi singa bali bayina government yayina goodwill ku kukyusa entertainment n'emiranga gyefunye singa oboli awo bintu bingi byakyusa naye ekintu kye kirabika nnyo ng'omuntu avaayo
n'akuba Kyagulanyi nti aba asasulwa. Tunulira mu kaseera kano nti nga full figure presidential advisor nga Buchaman presidential advisor si bayimbi benjogera bayimbi Catherine Kusasa si muyimbi endongo efunyemu ki era olunaku ne lukeera enkya jjajja wa Godfrey Walusimbi naga ngenda kwesimbawo wesanga Bonyango presidential advisor presidential advisor kakati lawaga kikolebwa ku neutralizinga waliwo bakakanya of course ekyo kiriko nakubuuza oba lwakuba bamulabye nti alina obusobozi obusobola okuleeta abayimbi awamu era nga alina amagezi ku industry ebyo byonna bibaddewo muganda wange byonna bibaddewo tewali kipya kitabeerangawo ku biriwo kati naye akaseera kano tajeti eri nti tukoze tutyokakkanya amaanyi nga muganda waffe Kyagulanyi kyokka tuleete abanga abamufaanana naye ng'ate awo gwe baleeteranga abamufaanana yayitawo dda yadda ku kirala musabira muganda wange Kenzo mwagaliza buwanguzi yakolewo ku njawulo naye nga sirabamu omayi waliwo yayitanga Buchaman amwita Buchaman saa mu njawulo ya Buchaman sirabawo njawulo ya kusaasira oba ya furufiga bonna ade presidential advisor ku nsonga era ng'ekyabaleesa nsonga zimu za art industry bamanye ekituufu ekyokukola gavumenti eno emanye ekituufu kyerina okukolera industry ya art okukyuka tebakyagala kyebakola bwe balabamu ng'eddoboozi nga lisitukamu nga bamu nga gwejjamu naawe tubeere naawe gwejjamu ogenda kulaba nga bassebusi bantu baffe okusinga okuba elevating obaddewo otya n'abantu bano obaddeko n'abasambi b'omupiira obaddeko n'abayimbi era mu bumpimpi ngenda kozesa ekigambo kye ndowooza nti si kirungi naye kirungi olaze ng'abayimbi abamu ab'enkwe nti mwangu wa kuleeta sayidiyo nomugamba manyi kola booti ne booti ne booti kino kiveewo si bankwe naye obwavu baluma nnyo n'ebirooto maye ebintu byonna byawukana birooto bwaba muganda wange musooka ekyakatebe nga ye agamba nti nze okutambula bwemba njagala okubeera obulungi kasita ntuuka e Masaka ate Godi era nga naye bwekyakatebe naganza ate kati okuba obulungi nagenda Kampala oba nina okulima omusiri gw'emmwanyi omunene abantu ebirooto byawukana so sijja bayita nti bankwe but those are their targets byo bibaagala bibakolerera n'alowooza n'alina ebirooto ebinene eby'eggwanga lye kubanga muganda wange gye tugendeyo mu kyalo abantu abasoloozebwamu ssente embeera yaabwe ebeera mbi z'obasoloozaamu tezijja kufunika essaawa eno buli muntu abadde Masaka nga yeeyunirayo kubanga akamwanyi twateekawo embeera Pineeti nno gye yali atwala obwakabaka bwa Buganda buno era mbwebaza bwateekawo amaanyi Katikkiro amaanyi gootalabangako okulabika nti emmwanyi yali protected okuva ku mikono gya Pineeti gye yali etwala wagulyako omuyimbi n'omu afaaya ayogera singa emmwanyi yali egenze wa Pineeti n'agamba nti kati ebbeeyi njigula 2,000 kilo singa abayimbi bagenze Masaka gye basolozeza ssente empitirivu nga sizoni nga emmwanyi ya bbeeyi tekyandibaddewo so omuntu omu yalaba nga kikwata ku ye najja kukiraba ekyo n'omuntu omulala okumanya nti wemba njagala okuba obulungi ne bamilidwa n'abange balina okuba obulungi nze wemba omu nga ndi bulungi ababbi abajja okunze bajja kuva ekitegeeza nange sijja kuba seefu kiva ku birooto by'abantu n'ebigendererwa byabwe Kale, oli kumano chikana mwenda pejize vili program Evini Cruz, MC wale ndiwa ni Honorable Kayemba Solo katukulebo ya tutikato no nyo tukomeo abanyigiriza bawongera okunyigiriza kuba abantu bavuma kenzi kuba abantu amaloboozi g'abayimbi nga bwolaba revolution engezi South Africa ze zaakozesebwa okwogera ennaku yalumanga abantu music yo wabalake Dube bachakachaka ba Brenda Fassie ennaku y'abantu yayitiranga mu music yo so kati South Africa banyigidde nnyo omuyimbi yandyegasse n'abazungu bali abanyigidde the same thing here abantu bakoye government eno nja kukyogera kakati buli wakulaba nga olina omusajja oyo gwaga nti atunyigiriza nnyo ng'ate naawe omwegasseeko His Excellency bakuwuliranga ate naawe ayegasse oyogera okubanyigiriza yennaku abantu gye balina musajja wange naye bamuvuma sikiriza mu kuvuma nze ng'omuntu omulamu mba temukiziganyizza okuvuma si olulimi olutuufu ne bwoba oli frustrated otya sikiriza mu kuvuma musobola obutakkaanya nenkugamba nti munange nno waliwali kyokoze si kirungi naye nga sikuweebudde nakuvuma so sikiriza mu kuvuma ng'omuntu ne kati nja kuwa example obadde oŋŋamba Tanzania kuba Diamond bamitinga President Samia Harmonize bayimba Magufuli kubanga Magufuli abantu b'e Tanzania waliyo democracy bamanyi nti ono omukulembeze atufuka ebisanja bibiri n'agenda wano abantu bagwamu n'essuubi bagamba niba nange fe tulifuna ddinga ku biri e Kenya
likubire Tanzania kati Tanzania bo eggwanga lyabwe liri waggulu nnyo kubanga n'abakulembeze abo tebeekulembeza nnyo bakulembeza ggwanga lyabwe ebisanja bye byeggwako n'asiibula bulungi n'agenda n'omulala n'akola ki kakati democracy n'enkulembera eri eyo si eri wano abantu okunyigizibwa kubasusseeko gwe ku mawanga agaani muntu omu yabafuza emyaka 4 tuli mu show ya muziki saagala onyogeze bintu ebyo kale oli kumani so Dr. Kibate Makindi akutumidde Dr. Kibi agambye ali mabegawo oyo chairman nze vice chairman w'Ekibati sebo nze vice chairman w'Ekibati mubuuzi babu kuwadda era nze vice Red Banton kwetwa okulira ensonga z'obukuumi wa defense kikulu kye kiri awo ku Kibati awo abavubuka kuŋŋaanira awo n'okuwayamu ku ggwanga lyabwe bitamo nali ŋŋendawo nnyo naye nna father wange Gonzaga ekyabakuza awo eyagobawo Gonzaga n'aŋŋamba kati Kibati ekyo olina okukendeezaako kubanga ekikolebwawo nakyo kirabika kirala nze bwe twabeerangawo waliwo garagi bakanikirawo kati nga bavuuka bajja olweggo ntibagana naye mufo kyokugenda okunywa enjaga mubeere wano twogerezeganyemu era awo tewaalingawo kunywa njaga tewaalingawo kulya mayirungi waalinga abavubuka kunga naye baali bangi bamoze radio basinkananga nga buli muntu ajja ali soba simanyi gendudde okulabika dokita oba Ekibati kyange wakyonoona wanamu yakyonoona nja kumanya ensonga eyo. Are we going to have politics being separated from music? Akaseera kanaatuuka. It's impossible. Kubanga everything is politics. Kyogula wanga babayimbi banja baganze sirimbi yabufuzi. Ne bavumwa ne bakubwa. Ate n'amaliriza nga ate era ali mu political position in any way. Okay. Muganda wange nti n'okutambula n'amafuta gona agenda nako. Ogamba nti ngenda kuyimba ebuyoga. Era nabwo gasinziira nti omutegesi keke ebuyoga ategese ekivulu antwala. Amafuta ne sente zogenda omujajinga. Politics yazisalawo. So tosobola kubyawulira tusobola nti nze siri mu politics nedda ssebo gamba bugambi nti nze wakiri kansirike nindi sayidi bweti naye ng'osobola okusirika kuba eri omu okusalawo bwatyo kubanga abantu baba bakulaba bagamba gwe lwaki tovaayo n'oyogera kati wuliriza omuntu eri omuntu nga mugezi nnyo nga tayogedde nga bw'ayogera ogamba tewasinga yasirise okimanyi ekyo nkimanyi kati omuntu omu bw'oba bwonna ayogera nga abantu bayinza okujajingawo oti asirisa akola ki asinga n'oteegatta n'otakozesa bigambo ate byongera kulumya abantu abo ku mitima gyabwe wakiri asirisa asinga okusinga gwe okuvayo n'oganda ebintu bitambula bulungi abantu bomu kitezi baabo bafudde waliwulidde eggwanga lyawanga kasasiro yasse abantu endwadde nnyingi nti kati kasasiro ate yatusse nti yavuddemu kolera nti nedda yabumbulukuse najja n'akuba amayumba kwegamba byannaku nnyo muganda wange tosobola kugamba nti ekyo maama wange ali mu kyalo ekyo n'ogamba nti waava okuva ekiryamenvu nga mulwadde okutuuka ebutenga wala eddwaliro otambulirawo mayiro ziri 10 okutuukawo nga butenga yokka waffe gyemba butenga otalinaamu ddwaliro fe tugezaako kuleka ntuteekawo akalwaliro ekiryamenvu kayambe nga abantu omu community naye nga muntu era eddwaliro eryo bali banja emupi eddwaliro lyaffe nga balyagala ninga omulimu gwandibadde ogwa gavumenti. Nzikiriza tutandikira awo amaanyi gammwe nga ba MP gakomawa era mulina buyinza ki kuba ebintu byonna byonna ebisinga tugwako ku bitundu byaffe gye tuwangalira bagamba mugendewo omubaka wammwe amaanyi gammwe gakomawa era embi ebeera mu bitundu byaffe bye tuwangaliramu obuvunaanyizibwa babuzza eri ababaka baffe abatukiikirira nti nja kukozesa ekigambo kye tusinga okukozesa ensangi zino nti mubonaabona lwakuba mwalonda bubi mutukiikiridde bubi onarebo ekisooka services ebintu ebisinga ebirina okukolebwa mubaka ensonga ziri nnya zimutuma kukyusa ddoboozi ly'abantu obaga amateeka olaba kuba site ebintu bya gavumenti obibeera n'okukola bajeti naye olw'okuba services ziganye okugenda mu bantu biganye nti kyova olaba ng'omuntu agamba sikirina amasanyalaze wakiri omubaka otunde ebyo byofuna emiti gy'amasanyalaze abantu bafune amasanyalaze naye ng'ogwo omulimu gwa gavumenti kwata amasanyalaze siga bwereere bagasasula n'ogasasula nga bagakozesezza amalwaliro tewali nti sebo tuzimba eddwaliro fundraising ne zitaggwa fundraising kubanga yali alina okukola omulimu ogwo gwamulema obuvunaanyizibwa bwonna ne babukiika omubaka ku mugongo gwe palamenti ng'eze Kenya zo zirina ne gye bayita constituency development fund eri $1 million bilioni 3.7 miliyoni 7 buli mwaka. Oba ekintu kyonna ekigudde mu constituency y'omubaka atola ku ssente ezo nekikola ki ekigendayo
tuzitunulira n'ekisanja ky'omalayo zituziweza yadde so olwokuba services gavumenti eremeddwa zituusa ku bantu kati obuvunaanyizibwa ne babuza ffe balaba okumpi twalonda bubi ne bagamba omupi sebo gwoba otuyamba munnange olabira ate abaalonda abakkiziganya ne gavumenti eno ate basinga okuba obubi ennyo n'okusinga gwe tunuligenda onoonya ebitundu ebyogamba nti bino biwagira nnyo biri bubi nnyo balina n'ennyumba otuukayo nga amazzi banywa nante nga ennyumba balina za busiisira amasomero batuula ku mayinja abaana okusoma ng'embeera ate yombi nnyo n'okusinga weekola ki n'okusinga ate ffe ejaffe kuba abantu bonna ebitundu ebirabufu biba ne access ku information ebitundu ebyo ebiseera ebisinga tebironda gavumenti eri mbuyingo ko bwe biraba birina okubeera wali olidde ku nguzi sirya mpunguzi okkiriza nti palamenti mulimu okulya enguzi ekyo nzikiriza nti mwekiri era sikiwakanya kiva ku ki system kyonna kintu kyonna kiva ku system muganda wange lwakuba mbadde saagala nnyo kukuba kiko nze bantu be bambuuza nze kyekubuuza bantu be babimbuuza system kweva eva ku bukulembeze kuva waggulu nti eggwanga lyagenda erituuka nga state house erina budget etamanyikiddwako kati bwetuuka n'oli naye eggwanga lyatufuuka lyakugabana bugabanyi nzi gweotutte kino nze nfunyeyo ki embeera yeeyo gy'owulira eri eyo kyovulaba ng'oli okugamba nti mwe mwalonda bubi abeeno kubanga kitegeeza nti alinganga agamba nti singa mwali mwalonda bwati ze nandizikutte ne ziva mu nsawo yange ne zijjeewo mwe ne zikola nga ziba zize yakolawa era musolo gw'abantu gwabajjayo so enguzi eyo eva actually lwakuba nti abantu batunulidde nnyo palamenti naye enguzi eviradala eri mu ggwanga lino olaba ayigiggi akola ripooti naga nti trillioni 15 zibbibwa ate nga yakoze ripooti ayigiggi mwami Museveni gwalonda kitegeeza ezibbibwa ziba mpitirivu nnyo naye nga palamenti bajeti yayo toweza na trillioni ndowooza bbiri kitegeeza obubbi mu ggwanga lino bungi era byonna okutereera tulina kutereeza kuva waggulu n'endongo tulina kutereeza kuva waggulu endongo ebadde ki olaba etambula bulungi copyright gyombuuzaako copyright gyombuuzaako yensonga esinga obukulu mu ndongo kati copyright wegiteeke honorable copyright yesinga kanzire ku bivulu okay kansooke nzireka wansi okimanyi nti omuntu okutegeka endongo ekiryamenvu oba ekatoma olina okufuna ebbaluwa okuva IGP yosasulira miliyoni nojja n'ogenda ng'ogenda paka ku RPC paka ku DPC paka ku OC ng'ogenda okusuluza abantu omukala lindako awo nawo n'ogenda ogenda osasula paka wansi mwami Luuku yatugamba wano alina kuwavuba ebbaluwa tebakulimba muganda wange eri naate yezo osasula mu banka eziva zosasula waggulu n'ogenda buli wantu ng'ogenda otema oli akubuuza ssebo endongo gyo okukutegeka wano ndi ku saidi y'abayimbi nze abaana bange banaalyawo kubanga n'omusaala gwagulinze emyezi 3 gukola ki tegunatuuka n'otunira omupoliisi naye n'omusaasira nga naye embeera gy'alimu naye ate yeetaaga kuyamba buyambi so system yonna bwebanfu tosobola kulowooza nti sekita eno esobola okutambula obulungi tiriyo zonna ziba zakudibaga budibazi kuyisaawo olunaku kukya kweyongerayo wantu kati omuntu alagewa omuntu alina gy'alaga kuba lina eggwanga lyaffe waliwale togenda kukeera nti ofuuka omukongo oli muna Uganda olina kulwanira Uganda yo olabe nti efuna embeera ennungi so sigamba nti njiddukamu so sigamba nti mpowe neebaka omubbi bwajja nga azze omulaba yadde ayina emmundu ayina ebiso weerwanako munnange weerwanako buli omu yatutte sayidi abatiimu Wizo gye bali abatiimu Nobati gye bali kaakati ensonga esooka endagaano yaabwe yali ki nga bateekateeka okukola buli omu alina okutuukiriza obligation ye Wizo yajja n'ayimba Nobati lwaki tosasula muntu ssente ze muba mwakkaanya yadde sikkiriza ate enkwata Wizo gya kikuttemu kugenda kuba mutegese mumbi kubanga bwe muba mwakkaanya oba osobola omutwala mu mateeka naye ge bw'ogamba nti etteeka katulikwatya mu ngalo mukube mumi yadde obusungu bwe bwatuuse ku ekyo kibwe butyo bwasazeewo kyemmanyi kyonna kyakyejjusa mu mutima gwe naye nga Nobati wati yawa omusajja oyo ssente omusajja oyo ensi yonna yalaba yakola waki ne waaba kuba mulimu shows ezimu ngo budget ebadde nnene abantu ne bajja naye nga ssente zifisseewo kuba byangu n'akaakati ku ndongo ya Uganda ndi expense nnene zinategeka shuyarema ku shuyatonya njimanyi bulungi ebyalimu abantu bajja ne bawagira bangi nnyo ssente kituufu twafissaayoko nene expense yali ki naye mwafuna yali nnene mwafunawo naleko
ekyo sagala oyogerenga agamba nti mwafuna era sigamba nti twafuna mwafuna era kino ekyogera nkyogedde nti ntufisaayo nobati bo baafuna endonge esyo esaagirimu mbadde bweru wa ggwanga nakomyewo naggulu naye namba natuno ya social media era nobati najja ku stage enye n'agamba bannaye mwebale nnyo abantu kye mukoze kino situkirabangako yekubye omupiira yamusala bwe yamusala kakati gwe kyajja n'ofukamira ne webaza abantu kino tukirabangako obwizo ekitegeeza wizo mutuufu kasukogenda okukola otya kati kuba nalaba wizo azza ayambadde PRU kiri kyogandegendosobola okawukanikiza bamuwayo ne ku ssente nabo abantu abo beyajjalaani kakati kwegamba bo batuule bategeeragane balina kutuula saagala gusaala nti gundi gwakusinga ne gundi gwakusinga ne batuule nga bwe batuula mu kusooka okukkaanya ebyokwekuba ebikonde tokiwagira n'okweyogerera ebigambo nobati nojja n'oyogerera wizo kino nabyo abantu amwakolaganako jjukira ekirungi omuntu kyeyakukolera nga tonamwogerera bigambo bingi so ndowooza batuule bakkaanye saagala wizo kati akuze kuba wizo tuli myaka gyegimu n'okusingako akusinga ayinza okuba nsingako naye wabaona lebo ndi mukulu owezizise luno ndi mukulu naye ayinza okuba nsingako kubanga ffe twali bwayiiseeyo senior 6 nga nagikolera kwa pyawaze bwayiise nga finali nga tugenda mu Lions okuba endoola bwayisaawo wizo palaso yali muto palaso yo muto wizo ono mukulu wizo tuyinza okuba tuli myaka gyegimu wizo kati tuba basajja nga mukula bulungi tetukula bulungi emyaka gyegyo gwe tondabani musajja mukulu era kapikini kakugwamu nga tekategedde alakwera emyaka gyange era tekikyagigendamu eyo munnange naye wasemba dy ogenda mu ndongo endongo nga togenze nga manaja togenze nga omutegesi wa kivulu togenze nga mubaka wa palamenti ngaogenze nga Kayemba ate zero obubaka bwa palamenti bukoma ku palamenti bwe nfulumayo mba Kayemba kyobula sizobola ganzize Honorable Kayemba Solo ngamba yinze Kayemba Solo wampita gwe noga Honorable Kayemba Solo waliwo anyiga nga tokimutaddeeko nze obulamu bwange ffe katonda olwa generation yenu twesanze tuzze olw'embeera eri mu ggwanga twesimbyewo tuwangudde tetulina njawulo n'abantu batulonda oba namu ekyenjawulo buyawulo nti twajja ne tukkiririzamu ne twesimbawo ebisigadde byonna tewali njawulo kyokolanga ekyo ekitiibwa kya Honorable nkya kiggwawo kati okiwanirebe ku social media ndoza nga nteddeko Honorable era nze Kayemba Solo kuba ebyo biggwawo nga bwendi n'omwana enkyomulala ajja kuba ffe twajja buzi lwa mbeera kulaga abantu balala nti munnange bisoboka ebintu bye teryasoma nti byawa politicians so era nze bwonsanga ntambula mba nabakyaliba ningendako mu gavana obwolumu nengomeketamu nosanga bwemba mpiseeko emakindi obundi nira nosanga bwemba ndi Masaka nosanga mu ambiyansi nosanga ku Chomazi nosanga ku Rabambe Bukomansimbi nga gindi mu Rabamba ngomeketa era mbangu meketa ngo andaba yagaona lewo ne mga musajja obadde otya leka meketa omuziki kubanga embeera yaffe ate kikuyamba ogenda mu ndongo ng'omukulembeze kikuyamba okumanya reality eri mu nsi omanya oluusi bwe utandika okwekuza ennyo n'otandika okugamba buli kaseera n'okuba nga nsibye suuti nga nkola ki abantu bakutya n'obutakubulira mazima naye bw'omusaawe nagamba naye kyali mmwe nsonga eno neno tewangikutte bulungi n'omanya nti ebyo ebirowoozo byammwe zikiringa bwetambuza ebigere ntambuza ebigere okuva ku palamenti ogenda ku isonero lye waisikini gyensalira enviiri kigere neyita kwa bodaboda nakuyita Kayemba Soko yimirire tolina na bodyguard nsanyuka nnyo n'omuntu okumpita Kayemba omwana Kayemba Soko yimirire neoyimirira nakwebaza abasinga bakwebaza mwana mwebale nnyo bakyali bafa okunywera mwebale nnyo omugamba mwana namwe munywere kwe tunywera n'ogenda ku mulala n'ogenda ng'otambula n'otambulirawo essaawa 2 olugendo lwantambulidde eddakiika 10 naye ng'onyumirwa kati nze obwo bulamu bwange ku bintu bino ebibiri kiriwo kiwejjusa n'ogamba singa kale nasigalako at least wano ku bwa manager ne obwa member of parliament obwa manager ne kakati mbukola ngamba kiriwo kyogamba nti at least nandibaddewo nedda buli kintu kuba kuyitibwa singa obukulembeze bwali bulungi nga manager kwatunulira abasajja nga ab'e Nigeria ono wa Mavin Records yani Don Jazzy yetaaga okubeera member of parliament never bangi record labels zonna ffe kyatuleeta wano
nga tugamba ebintu eggwanga litambula bubwe tunalirekera abalala baani abanaliterezanga ebikosa ffe so sajja mubaka wa paalamenti nti ensi enkubye angende neesimbewo kubanga abantu betukola omulimu ogumu bayitirivu obulamu bwawe bulungi nnyo si nakyo kyokka mu omupiira bwemanyi begensi basinga okuba abagagga mu nsi balina zi private jets balina zaani nze nsingana abasajja nga ngenza okutunda abasambi olina n'otuula n'omusajja waliwo omuntu namusingana nga seneta ya Egypt akiikira Alexandria mugagga nnyo omwalo ogwo gonna ogwa Alexandria yagukwataganya Misiri bamuyita Muhammad nesanga omulala Ivan Koza inanyi ntimu gyayita Orlando Pirates South Africa era chairman wa PSL abantu bangi nnyo bosinkana mu bintu bino ab'amaanyi abakabi nsinkanye waliwo minisita we Tanzania oyo wa minerals bamuyita cabinet minister wa minerals bamuyita Mavunde Anthony nino nagenda okutundawo kye yenno nako airport nangamba mheshimiwa yonale achimwa wonale kiba kyaliyo pe bagiyo bakola kitegeeza nti omulimu guno gutuusa mayozi nyingi naye tunaba comfortable buli muntu aba comfortable wali bino ebintu ebirume gwanga ani anabiraba ani anabyogerako bwe tunagamba nti kale ebintu birekedde bannabyabufuzi abalina experience abageze nga bwe bakolwa ebbanga litubadde nga tubibalekedde kiki ekikyuse nga abakosebwa abasinga obungi nawe wali nkikugamba gwakosebwa asinga obungi abasinga obungi ab'emyaka gyaffe ebikosa bijja kukosa bikose n'abaana baffe abamu bo bannaye banaatira okufa banaatira okuwummula bwe tutalwana kulaba ku ggwanga lyaffe kukola shape gye twagala litambulemu nekkuba gyetwagala tugendemu gaaze kankuba endongo yange kuva kiro paka obudde okukya ogenda kutuuka ekiseera okuba endongo eyo otuule nnyo ensigo zirwale ogende mu ddwaliro nga bagamba munnange tukyana kyakukolera katukuume wano omwezi gumu ogenda kufa naye nga ate singa fasiti zibadde nnyingi mwogenze ate wandibadde obonerawo oddamu nokukola ebintu ebirala so kwe kwetabamu kale tuyanze eki mpayo ennyimba 3 ezikukolera wano mu Uganda essaawa zino ennyimba 3 simanyi banaziva mu order tewali buzibu naye nga ninawo waliwo oluyimba lwa Mwanyina Zairine Ntali mpankuwe kikyo nalaba eriri pazo yepangapanga ku Mwanyina zoyo naye ate neriri pazo we Masaka kati banamukolera ki omwana liri pazo yo namulabye naye baabako omwana liri pazo alina okujja tunnyonnyole wali wannyonnyola agamba ate omukyala ate mbwe ayagala abeere namba 2 Mwanyina zabeere namba 2 wali liri pazo ayina kuba neddasewo awo liri pazo tujja mugoba misingi mpankuwe Arintale nina akayimba ka Rema ne B2C kebayita omeze ako kanyumira nnyo ennaku zino ddala kiki kanyumira kati okunyumira kabumba kabakaziza musanvu nedda taata oyinza okuba nga mbadde manyi kabaka akaseera ke tulimu ndooza waliwo eyameze n'aluma akayimba ako kanyumira owulira amaloboozi g'omukyala asinga okuyimba mu Uganda nobuya n'abalenzi abali dynamic naleba ekintu ng'okitadde kule kati mbuulira ani amusinga okuyimba mpayo olwokusatu kale Rema Namakula yasinga okuyimba mu Uganda gwanga lyonna mukyala ku bigambo byo teri amuwunyamu ekyo kikoze bulungi mu bigambo byo si byange n'abaleera bajja kwogera bosaba bajja kugamba omwana oyo yasoba mu kuyimba maye bagamba Sitaani yayimbanga ennyo gyekyamugobya mpa owookusatu onalebo kuba kati owookusatu waliwo akayimba akamulenzi oyo bamuyita Chris Evans akayimba bakayita forever isweya ekinyagaza Chris Evans music we wanjawulo ayagala okufunamu kataaki ka eri wamala oluusi akuba n'emyuzi nga wa codes 4 oba codes 5 ate abasinga bakuba codes 3 kati Evans oyo lwakuba oluusi amanyi okukyamukamu nakubamu ebidandali naye music we Evans oyo emusic ow'obuwangaazi atajja kuvaawo kiki ekyakwawula naye ekyawukana enkola lwaki tokyali manager olw'emirimu emidere egyanjawulo era namanaginga nze nabamukwasa mirimu kyekyo ng'ate oli mubwa manager kati sooka ombuulire nedda mpulira kakati Evans nabatandika nekuba 28 gwe manager we kati kyo kimanyi bulungi njagala honorable wuliriza nze mbuuza nzikiriza mbuuze kati buuza nkunnyonnyole oli manager wa Muyimbi kikati ompa akadde nkunnyonnyole honorable oli manager wa Muyimbi kikati ni manager wa Rema kwa mwana muwala ebintu ebyo tannabiyiga babikola abakukiipinga government in check kusaidia sports ku ludo lwakanye oluvuganya olina okutunula okulaba nti gavumenti ogitunuulirawe okubangwa ogiteeka ku bunkenke buli kaseera ogigamba kino kitangu n'okwetegereza entambula y'ebintu ebyo buli kaseera n'obanga oli owa ripooti gwe nga bw'obiraba
kuba yo gavumenti ejja kujja egambe nti ekisaawe kigenda kuggwa mu mwezi guno ng'ojja okola ripooti nga kiggwa mu myezi 8. Nambola gwadde Nambola n'otaba olwenzirako lwa budget lwa accountability ssente ze baliiriddeko empitirivu. Nambola eyo phase 1 waliwo phase eya CAF gye yaleeta mu ripooti. Waliwo ebiina okumenyebwa bingi kuba mbadde ekisooka lwaki nkubuuzizza ye issue ebaddewo ya villa. Olaba nga bagayaavu banafumu naye buli bwe nagamba nti essaawa bakikwasa abakugu ekiddaabiriza abakugu aba UPDF ne bavaayo ne bandabukira ne baŋŋanidda ssebo UPDF esobola ne bagala singa lwadde lutalonga kulwanyisako ne mwandikoze nebino ebyebisaawe birina international standard ziba bikambwemu naye wona so bintu bingi ate nayogera gaali mazima saalimba tebalina busobozi tebalina bukugu bagezaako kyobulanga ne bino period mu yandikoleddwa bidira eyinze nnyo olw'obukugu tebagenda okufuna obukugu ng'obudde buyise kuba ebintu byonna muba ne baconsultant amanyi ebisaawe naye omusajja azimba amasomero bikomerayo amasomero namalwaliro ebintu ebyo ne bamuwanga ekiryamenvu nabumpenje byasobola okukola. Lwaki tuyina ba ex international bangi omupiira ku national team Uganda Cranes? Kiva ku batendesi nsooka kiteeka ku scouting teams ezinoonyeza abatendesi abo abantu bagenda okukozesa zironda variety oluusi n'abateetaagisa kusambi n'afuna koolapu emu n'atadda ekya n'abatendesi omu kubanga talina tiimu nti yiino n'aba ne puulu y'abasambi nga 6 ne training era obadde obula training n'etandika naddala omutendesi mikyo wabeereddewo nga bana abasambi 5 kitegeeza buli kaseera ojja create nga wekanga buli musambi wa liigi kumbe ng'afuuse sintana ng'ayitibwa ku national team ekireeta national team obutaddamu kuba na kitiibwa kiri nga bw'olaba nga mbiso y'abasekajja obuwa nga jjajja waalu okuyingira wanesitoyi mukambwe kizito ne jjajja waalu najja n'apenetratinga ne wajja kati ebiseera ebyo nga waliwo mu masa nga banoonya ate okuyisa Brian Omonyi nga naye omweri waggulu nga tulabawo omuteeka eno waliyo kayizi eri kabaga ekiri wakati awo kiyitirivu so ne kati kiva ku mutendesi wera ntiimu stable. Waliwo ekkobaane wakati waba FIFA agent n'omukulembeze atwala omupiira mu Uganda nti waliwo kye tuyita project. I don't think so. Nze mpulira aba FIFA agents abana Uganda abaliwo actually ne East Africa naye ebiseera ebisinga omutendesi yadecide so si muntu mulala yenna yadecide kuki omutendesi ayagala results gwe bakusobola okusibako omusambi atagenda okweba bagoba agent bagoba musambi so omutendesi bagoba coach omutendesi awatalina bwongo obusobola gamba nti nina okwetengera okukola ttiimu egenda okunyamba ye naawulira kayemba ndeetedde omusambi omutaddeyo wali wala aleese omutaddeyo at the end of the results ne zibula oba olimba ekyala tekibangawo ekirala sikiinaako bukakafu ekiba kyali kibaddewo yakikolera ateeka okuba takyaliwo ekirala ekya FIFA president ogamba FIFA president aditaminingibwa nnyo ku results za ttiimu ekyo bulanga tugaa nti Magogo akola bubi ennyo ennaku zino kubanga ttiimu yaddala senior ttiimu ya Cranes teperforminga bulungi akola bubi ekimwe bwe teperforminga bulungi gwe FIFA president amanyi yagamba muzanya shit football ani aleeta omutendesi abatendeka shit football n'abasambi ababeerayo ebisibu bye binnyininyini era yandigambye naye yandigambye you have shit ideas you do shit decisions you have shit talent kati amaanyi katulaba under 20 okola bulungi under 20 abawala bagezaagezaako ko si babi naye nga amaaso agasinga bakusinya ttiimu kuba gegaggulawo otuuka eyo ebweru omusajja n'akubuuza ogenza omutwaliro omusajja n'akubuuza who is the most popular Ugandan footballer lwakikubuuza oleetaani yakuddayo wa Brian Okwi kati Okwi ali mu retirement era kati nja kugamba Okwi ojja kuleeta Onyango golokipa naye anatta okwitayalinga emyaka ayingidde 4 kati oba ogenda kukola ba Yunus Center mu tebaliiwo kati Yunus Center mu popular player kwalirebo ekibuuzo nawe nkikubuuza ennaku neekuluma yeggwanga lyaffe ye bannange maliriza magezi ki goyinza okuwa omuyimbi nga tugenda mu 2026 omuyimbi alina kubeera saidi y'abantu abamuwagira olunaku olunakya nga tuli saidi y'abantu bakuwagira nabo bajja kukuleka kubanga ojja kuba tulumiirwa wamu nabo ate bwensirika
ng'osirika oli kuki nveeyo njogera kyogera buli kintu lwakitambula buli muyimbi aveeyo ayogere honorable bw'oba osobola okwogera yogera naye bw'oba owulira nga byogenda okwogera biyinza okulaga nti entegeerayo si nnungi osirika sawa mutusirike osirika ekirala tulina obutakola obuteeko baana nakwegatta n'abanyigiriza bannayuganda ekyo nakyo bajja kulaba nga abantu tebawolerezeddwa nate n'abayimbi bongera kudda ku sayidi ebanyigiriza ate nga babawa ssente ezibabeezaawo ekirala abayimbi bongera okukola music omulungi bongera okukola music alimu information music wekwemula ennaku zino bamulabanga akola obulungi naye abawa akaseera busa neyamuyimba ajja kutuuka emyaka nga gyenyina omwana wambuuze naye dadi wayimba gikino amuwe mwana wange nange nasaamanya sokola ekintu ekinakwesa ekitiibwa ne kaakati n'ebiseera ebijja leero tujjukira muzeeyi eri wamala emyaka 2 gyozire naye olaba nga olyogera n'essanyu ne pride ne imagine nga ebigambo byayogera byonna byonna yabimalayo oba ogamba bagabugambe twawuna omuntu oyo so tetukolera leero tumanye nti n'enkya bwebwali biri abe mukago komawo ebukoma nsimbi nkomawo ssebo emirimu teginnagwa emirimu gitransit tunagimaliriza ate nga twetaaga tugimalirize so ngenda kuddayo kuba ebukoma nsimbi ensonga nyingi zitanagguka tetusuubira nti ate tulina we tuzituuse bwe tuzitaate omulala addemu azitandikire wetuwale tuzituuse buto tuyinza okumaliriza nga ate nikirabiseeyo kyekiseera gya uganda ey'omupiira butabaamu ssente omupiira temuli ssente obwavu bungi ttiimu zonna bwozitunatunira wakisojanti soja musa alina kujja mu ssente z'ettiimu okutambula so naye erina kuba polisi nga bwolaba ensi endala tiwakiri buli investor alina ttiimu gyasponsalinga ssente ezo zateekamu nga bazimuggyako ku returns nga URA ojja kwesanga Romaka erina ttiimu gyesponsalinga amulangira Lumansi angambye nkubuuze lwaki tetulina ba professional mu European football ekyo kiwanvu nnyo kyetaaga obungi ekisinga obukulu kiva mu kutegeka okubeera professional teba chance kintu olina kutegeka kitegeke kuva wansi it's a process paka waggulu kati wali omusajja wange Serunjoji owa Judikala kati omutunuulira yagamba ali amanyi omupiira naye nga kusayize eyo bw'omutunuulira ne bwe yandibadde nga si mutegeka ali eri manya kaddugala akola ki omupiira bategeka omuntu kuva buto myaka mito nagambye ttiimu ngeza Bayani sayininga abasambi ku 12 years naye nga bagamba musambi ayingira academy ku 5 years asobole okuyiga basics musambi fu wanagendayo nga tamanyi na basics nga atwagala tactical passing nga tabitegeera so twetaaga kutegeka twetaaga kufuna abatendesi abalungi abatendeka abaana abato nga bali ku syllabus international so si wetoloza omwana emisinde 25 omulimu Sakasozi tebikola makulu owagira ttiimu ki ebungereza akansooke wano ndi muwagiza sports club village Wajogo Segwanga eyo sigivaako ebweru mpagira Manchester United onarebunkuagadde amina kale